tukwaniriza mukwano gwaffe ate mu studio ludda luno nga amasunsule gakyagenda mu maaso. Musajja mukulu John Francis Musiga nga olwaleero mu masunsule tugambe nti katukyaze omukulu Dennis Katama ono wa kibiina ekiri mu bukulembeze ekya NRM ate atubeeko ensonga zayogerako wano mu masunsule. Sebo omukulu Dennis Katama tusanyuse okulaba soka okuze kuba tulaba balaba masunsule. Soka ddala njagala okwebaza WBS olw'omukisa guno. Tubeerangayo nga tulindirira akaseera weekati tubeeko bye twogera eri abantu. Njagala kubeebaza okuba temunkyaziza ate basebo ne banyaba abalaba amasunsule njagala okubalamusaako n'okubabibaza emirimu. Dennis, tugenda kutandikira ku ngeri ki ekibiina kyo kino ekya NRM gye kigezezzaako obukodyo bwe kitaddemu okulaba nga aba NRM bokka be bayitamu okuva memba wa parliament naddala Munnakawa, memba wa parliament abeerewa NRM, chairperson wa division abeerewa NRM, bakansala bonna babeerewa NRM, buli bukulembeze wonna mukoze mutya nga ggwe ow'ekibiina kino naddala Munnakawa division? Okusookera ddala ekibuuzo ekyo kyandibadde nti muyinza mutya okweddiza ebifo ebyo? Mwagala byonna kubyeddiza? Bwe kibadde kati bulira strategy kwegamba kati si kusala bukodyo ngeri ki gye tugenda kubifuna. Anti ne balina bakusayira obukodyo. Bali be balina okusala obukodyo okulaba nga babitujjako kubanga byonna ebifo byonna byomenye byonna tubiina. Kati gwe olina obbinyweza. Kati ffe bukodyo ki bwe tugenda okukozesa okulaba nga ebifo ebyo nga bwe kibadde era bwe kiri. Amaanyi ago kyagalina nga NRM? Ndowooza geeyongedde nnyo. Kati abalaba amasunsule balaga amaanyi ago nga bwe geeyongedde. Okusookera ddala liyale luli tubadde tutya n'okujja ku mpewo nga by'olina okwogera tebiriiwo ngaba NRM nga bw'otunuulira ebbanga lye tumazeeko oli ng'akugamba nti ne kakati sisobola ngula n'amafuta. Omanyi mu Uganda wano oba mu Africa ekintu ekivuddewo omuntu akyerabira. Omuntu bw'aba abadde asula enjala bw'atandika okufuna akawunga n'ebijanjaalo niba nange n'ebiwunga n'ebijanjaalo nabyo naye nga yeerabire nti yava mu kusula njala. Kati abantu buli petrol station ndowooza Munnakawa nga bagenze onoonya amafuta ga paraffin Munnakawa kikwetaagisa okutambula ennyo. Paraffin ne ku petrol station zitaliiko gezaako bugeza gw'ogende ngoga nti njagala paraffin gayinza okuba nga tegaliiko. Luli ne paraffin luli yalinga ku byalo nga waliwo abateekawo akadomola n'akarobo jesi bagatundirawo kubanga kitegeeza nti dimandi yali etuukira ddala ku ki. Kati amasannyalaze gabeerako n'abantu tebakyamanyi nti waalingayo ne road shading. Kiba kitono nnyo ate n'ennaku zino bamala nakulanga. Luli tekyalingako nakulanga. Omanyi okulanga kye kitegeeza? Kyetugenda okukola si kya bulijjo. Omanyi abantu bino ebintu mwetegeteege bana ebintu tebabitegeera. Omuntu bw'ava mu kutandika okukulabula kiba kitegeeza kyakola kigenda kukukosa. Naye luli kyali si kyakukosa muntu wabula kyali kya bulijjo nti wakimanyiira. Era ng'omuntu owulira n'okulya abantu mu takisi nga bagenda banyumya wabula leero gamazeeko ennaku bbiri galuddeko nnyo kugamba yeewuunya kuba nti kwegali. Kati olw'okuba bali used n'okuba nti kati gabeerako kati baatandisa ate kaabira beeyi yaago. Ekyo nange kyenzikiriza nti neneko. Era tusuubira nti ebbanja lya mabibiro ago bwe linaaba liweddeyo beeyi y'amasannyalaze ejja kukola ki naye at least omuntu asobola okuba nti weegali. Omanyi kyanjawulo okubanga ga bbeeyi ate nga tegaliiwo ne bakuleeta bbiri ya mitwalo 17 oba 2 naye nga wagafunyeemu mu wiiki emirundi 3 ekyo kirala. So kati bw'otunuulira n'amakubo Munnakawa kumpi ne Bupanya bukoleddwa. Eddwaliro ly'e Naggulu erya City Council lirimu ku ddwaliro eppya eryankagulwawo mu kisanja kino kye tubaddemu. Naye gw'olowooza nti mu constituency okubeeramu eddwaliro ng'eddene bwe lityo ng'ate puroguramu egamba buli district okubeera n'eddwaliro eddene bwe lityo naye mu constituency ne libeeramu. Kawempe balizimba, Central yalifuna, gundi zonna zigenda kufuna. Kati tuyina bye twogerako. Amakubo bwe baakubiranga abantu obutayimbwa kati gaaka mataala kwegali. So kati kikwetaagisa bwetaagisa kulaapinga nnyo bye mukoze olw'obudde lubakuwadde
than lulingo ogamba naye nga ompadde obudde bungi okunnyonnyola abantu ngendo bakolera kakati nti ebyo bya Jennifer Musisinga Eddi wayinza okubaayo ate ebya NRM nga si Jennifer kati osobola otya okwawula NRM ne bwe tubeera nga NRM eddidde Dr. Kanokiza Besigye ne mufuula Prime Minister nakkiriza okukola singa abakkiriza byonna byonna byakola era bibeera eyo credit ebeera erina okuba nga ya NRM omanyi lwaki nti fena bwe twagenda mu kalulu mu 2011 buli omu yawaayo manifesto ye byagenda okukolera ki abantu ne balondako ebya NRM kati buli muntu yenna ate obwo obuvunaanyizibwa babuwa omuntu omu President Museveni kati bano bonna bagenda appointinga atoolako obutozi ku buvunaanyizibwa bannayuganda baamuwa okubugabanya bano basobole okumuyambako okutuukiriza oba NRM bwe kibeera Dennis kubanga Jennifer Musite yeesimbangawoko mu Kampala afune akalulu k'abantu okukola byabwe sina mu Kampala yokka ye teyeesimbangawoko Dennis eddakiika ntonotono wano Masunsule twagala kwogera ku nsonga endala tulabyeko okulwanagana wakati w'ebibiina naddala oba bibiina ekya NRM ekyamu n'ebisinde ebirala oba n'ebibiina ebirala ng'okulwanagana kuno abamu bambadde zi t-shirt ng'abalala bakutte embuukuuli okulwanagana kuno okuzze mu campaign zino mwe NRM mwe mu kuprovokinga era lwaki ekyokubiri kunaavaawo kutya tutuuke mu 2016 nga 18 ogwokubiri okulonda ng'abantu balamu ng'abantu balonda lwakuba bafunye obubaka okuva eri abadde beesimbyewo okusookera ddala njagala kusooka kukivumirira kikolwa si kya buntu nja kusaba okusonyiyibwa okukozesa ekigambo eky'obugwagwa kikolwa kya bugwagwa si kya buntu kubanga oli gwokuba notta oba n'otonyeza amaziga mwana wa muntu taata wa muntu kojja wa muntu oba bba wa muntu oba mukyala wa muntu njalo kivumirira nesekuvumirira ow'amaanyi naye bw'oba otunuulidde abayimbi world all over mu nsi yonna abayimbi babeera baagala okwatractinga publicity nga baagala okumanyika bakola ebintu by'entalo ezo balwana bawemula kati wano mu Uganda kyazze ate mu kweyambula kati beeyambula nolanga kyabbeeyi nnyo oli kitonde abadde afuna abantu 10 ne balaga ebitonde kati ate najjuza ekisawo olw'okuba yalaze ekitonde kugamba abantu abasinga buli bwaba nga talina buwagizi akaloyo ekintu ekyattractinga attention y'abantu eyo just trick kati mwe mukola trick eyo mu attracting abantu actually fe tulina record nti NRM bantu bajjento nnyo singa NRM yali violent nga opposition bweri zendoza singa waliwo n'ebitundu opposition wetagenda naye fe eva bakuba ffe actually nze nkyewuunya nti ruling party bagikuba ne bagiwogoloza eva buli wamu babakubire wamamamba bazira badduse emisinde kuganga abafuga bebagoba wanera walabye kati ng'omusajja gwe baalaze TVC yaffe bali batambulira kwoli yabadde oba atunda biki mu kabaafu awo katabirina kayina byatunda naye olwokuba yadde mu t-shirt ne bamusamba is okay naye erewako singa ebadde UPC abantu bano tebannakirabako naye nze njagala kubasaba mwe bannamawulire mukomyengawoko ebintu ebyedda okukwata ku muntu wa UPC olaba ezo enkuŋŋaana nga bwe ziri ku UPC nga nowa NRM ayambadde akayera asobola okugendawo omuntu ago mukwateko naye wano babaddusa misinde because we are gentle ate ffe tebitutwala kubanga tuyimanye ekyokwogera tumanye abantu ki kye baagala era bwe tutuuka mu bantu tubabuulire kye twagala nati Dennis abantu bajja kugamba nti era mwe mwaprovokinga emukono onalewe kibuule awaze then mukono mwaprovokingira emitiyana era nene wahonale mbabazi provocation kitegeeza ki mwasonkereza kibuule abeerawo oyagala kuŋŋamba nti buli awaliraale kigundu akiyise nti buli awaliraale enale mugende mutike nga abamwe bonna mubajjewo ye olowooza nti President Museveni bw'agenda w'awantu tewabeerawo BFDC nze mbadde ndowooza nti bw'oba ogenze okubalaale
obeera amaaso olina okugasussa kuba kuwagira ogazze kuba takuwagira okusobola okubazza era ndaba nga bafuna cards mpozi nga zaabuyaayi naye ndaba bagamba nti twafunye ab'NRM mu 10 twafunye ab'NRM mu 2 n'NRM nayo negamba twafunye ab'FDC onaabafuna otya ng'omaze kubakuba baleke bajje ne t-shirt zaabwe bayinza okuba nga baali bazina kubawa cards bonde babakuba amasunsule kwokyali Dennis ebigambo bibiri nga bisaba kalulu ewa candidate wo gwagira kitundu kya dakiika neyanziza nnyo okumpa omukisa ogwo Abanayuganda saagala omanyi waliwo ekifuuko eky'oluyimba nti mujjukire gye mwava naye kati mulabe ku bye tukozeeko mubalabe kati ku bye tukozeeko kuba kati luli tubadde nga ku kipande kya His Excellency kuliko ebintu bingi kati kuliko just ku progressinga kiba kitegeeza tosobola ku progressinga nga tewali kyokoze enguudo ezitannaba kukolebwa eziri mu kukolebwa kuba kati ffe bajeti yaffe kuga programu zaffe zitambula amakuba agatannaba kukolebwa agakolebwa mabubiro gona noza mugalaba gali mu kutambula amafuta bali mu kuzimba sengejjero buli kimu kiri mu progress kakati omuntu yekeeka asobola okutuukiriza ekyo ekintu nekiggwanga bwe kirina okubeera ye President Museveni ekyokubiri baadde bataddewo ekirowoozesa abantu nti ensi z'abazungu zaakowa President Museveni wetwogerera olwaleero European Union yawandiikidde President Museveni ebbaluwa nga emwebaza okukuuma emirembe mu nsi n'ezimenya zonna South Africa Somalia wawawa ng'emusaba nti agende e Burundi asobole okutereeza ekiri e Burundi era ne bamusuubiza nti bagenda kumuwa million 3 eza pound okusobola okulaba ng'azza emirembe wa kakati nekyo kati ndowooza olaba takyali president wa Uganda wabula president wa Africa. Dennis webale tukwebaza gwe omulabi w'amasunsule twebaza ne Dennis Katama olw'okujja n'abakati ensonga zatunyonyola wano mu masunsule katukuzeewo wamanyinaffe ewamanyina Zerina Olivia Namulindwa ate akwongereyo maaso n'amasunsule.